Mr. Man, what a set. Maya kanya mtu anajenga katamu dance kabaraba like gatemura boli bwana banga kwatide bano bwana yo najja na aita no mwe kanganga alikuwa Akamba ni Kibira nabagenda mu luyimba bile bigamba bimusoka njja kwagala ino olumba oli mugundi abandi yali akumalira ku yes abangi wabula nabosadi katale nawe Ibonna. Naposa. Sishikubogezi. Ndio mesiri za ngene kubikia bwana. Zimweni na sente nyingi. Omwana unaze kalitunzi ndozo bilaba. Kakaja tuba tukola. Byan kale ebisoose ndoze era bwe mbigattagatta. Ensonga enkulu wano kaba kasente. Akasente bwe kabanga weekalinga kawera nze sirina buzibu. Munyambe mukati mugenza okusisinkana wano. Galaafu yammwe inako weetuuse. Yes. Kugamba wano oze nga wano olaba n'abawo nga ina gyalaga n'olukombola. Era bwakula oze my what galaafu olede kati. Bagalejera kakubula. Tetandika butandisi. Bana, ati negete mwagalo wange nga ndibisindika mubulaga wa. Owange. Ganina gyengendo kakala basa. Wenda kuchini muwade seriza mwade mitwalo 15. Just to come here waiting. Na my sense. Sente ogendo zimasa bwotyo. Anso yuwa leo kwa seriza nyono chimanyi. Seriza nyono nasikia ina magisi za mama. Sente zozono. Na ese nazi tuonone. Mwana kwe. Chimanyi kwagala. Obuda nyawo otuwa mungu kwa batwe kwa bino kwa chini. Ganyenge nata kakala bya. Omanyi munnange ebyensi byo sibyange. Naye kye ngamba. Ze bw'obonja galate nina tapu. Ze bw'oba olina akasente. Kati olabye otya sazi weekufuwe ku sente. Eka mfuwe ku sente. Okufuwaze? Eka mfuwe ku sente. Bamfuwe baba. Okajikira kayeri kagambe mbuzi sente za nyonoona. Yana ozi musoga oba ina mpa sente nyonooneke nyonoona. Nyonoona wa. Owange nange nyonoona. Awo mwe kuteka ajja. Eyongero nyonoone. Owange. Mani. Kira. Kwata ako kafuje. Ako kankwale 5. Akugeze oluyimba luweddeko Ngeze wali oli asaze kati azanyisa mpira azali mu byuma Ako kokoze. Ni mtoi kale 5 kwata. Mbona kwata? Ali mu byuma moment eyo giraba ya. Sabata niko kwogera ngo jayo. Bannange muntu kikoyinza okwesiga buzi. Muntu kikoyinza okugamba nti ono mukwano gwange owannamaddala atayinza kufumita ku mugongo. Akasiko wange gwe mbadde ntwala ng'owooluganda, gwe mbadde njagala ng'omuntu owange ow'omunda, gwe mbuulira n'ekisibu kyange wayiseemu bw'oti. Ate gula lye position. Sika tofaayo gesirika. Asooke ogweka agirooli. Makasonkoze obwinyo osooka omugamba. Badde bubuulira obutuufu gwowange ow'omunda kati gwe nabbosa mbonyerabonya kuvugo nabbosa mbadde gwebbanga lyonna n'okubagwa nga mmanyi oli mukazi ategeera agenda okubaawo okulwa bbaawo. Ate nze nkoze. Tofaayo gesooka osirike. Omusajja ono agenda kwogera. Omanyi wali ebigambo ebimu. Gwe nabbosa kiki kyesikkoledde okuleka abakazi obutasi. Tonkola ekyo. Oyimiridde bw'obutonyega wamaliriza gwe nattakuwa. Tolaga nti otidde omanyi omwali abasajja abajjirange gwali gw'amasawo gali mu odiyensi. Tani eyogera. Kale gwe nabbosa
simene sikuliza kugamba kiki kyesikukoledde nakosa kiki kyesikuwadde buli kyobadde nga ne bwoba okirowooza bulowooza nenkikuwa nekyobadde ng'oloota nenkikuwa genza okulaba nga mu bantu bonna mu nsi muno bw'oba wakwenda olina kwenda ku mukwano gwange bw'oba wakwawukanya olina kwawukanya nze na mukwano gwange bakasibwe n'olyoka onzirako n'otandika okunfumita ku mugongo lwa mukazi gwe mbadde neesiga gwe mbadde ndaba nti gwe bwe nnyinza okunnyonnyola ensonga zange n'otegeera bakasibwa oli mubi ng'oli mubi nnyo lwaki olina omutima tekera omusensi tusumanyiramanyira otusanze mumomenti yaffe yalaavu oli mutusumbuwa ebigambo byawo byebiri sikulinako busibu osegedi nseera kabe oli oyita mukyala nze siina kyemugamba yennyini laavu yemutira kunzi naye kirungi wuuyo bwali kakati yo waddembe okusala oba agenda na potebo unozuno wano wewaanenga bwe weewaana gundi onyiigira bwereere munayi nze sina kyekikola ekisatu nze omukazi oyo yanjagala sinza amwagala ebigambo biri mukazi bagamba bituweredda mukazi yayagala muka omusajja omusajja najjiwa mukalazi gayo oyagala mukazi wange oyagala mukazi wange mukazi naye teyesuubwe naawe ate mukazi teyambule gaye nasigala ng'aleegaana ko mukazi noli musiru tulina amagezi nezinyegwe nezigegandyakuwa aba ontategeera akati oyinza twota ebigambo bwebityo ate gukoze eki sinjagala wuwe yagambire oli obuzibu gwe gukoze eki nakutekwatako talina buzibu ontabukidde sinagambako kwagala gwenyagala ekirungi waali asirewo bagenda nange kintabukidde kinyomesa sinakikumanyi kumbi nene tontabukira naawe gwenjagala wuno nkwatakugonza laavu eyange eri makati yange nuuno erowooza gwe gwenjagala jabuuza simanyi mukoze obasosa okukola obubi tukoze eki kukoze eki olusiga agambye mukoze kale wuuyo agamba kino singa olagambye mukoze bubi nandibadde nyono waali mu mativu singa olagambye nomukoze bubi naye yanjagala nyate mu mativu nnyo kakati gwesibu kakale wuuno waali oleeta olerayiriziri naye wuuno asalewo wuuno waali asalewo obamanyago mulungi kuuza american height yalungiwe yakola ekirefo kyesente mr handsome nono dofewo kimpi juni oyogere kukiri ekyo kiwaani oba ogenda nange yakola ekirevu ekya ssente kyokwatako n'ogamba nti kirevu oba ogenda ne kaweke oba naye waani owakaweke osalewo buli kyowaana kyewaaneko n'olikuwaana njagala olondewo makali g'omuvubuka omuto alina future noono yakumwanya emyaka negiwera londako omu olwalonda ono its okay awange nabeera makkati g'omudde eri abeere makkati its okay elondako makati gange oba yeye pankira yigundiyo sologaniyo jawulira nga bakulama bagamba enkyukakyuka